Kasubire muli bulungi. Ntambuliza vidiyo eno paka ku Ministry ya Health, Ministry y'ebyobulamu, abakulira abasawo mu ggwanga, abasawo abazungu. Soogera ku basawo ba kinnansi, soogera ku bana bakozesa habo. Abo nabo nja bakwatako lwabo. Naye leero ndi ku bana abasawo abazungu. Abasawo bammwe basusse. Namwe abasawo abalaba vidiyo eno mususse. Oyinza oba toliimu naye banno bakisussizza. Mwekalakaasa wano mwagala ssente okubongeza. Tetubalinaako buzibu. Kuba emirimu gye mukola kituufu musaana akasiima akabamala mumatire n'ekyemukola kuba omulimu gwe mukola. Amazima si mwangu, muteekamu obudde bwammwe abamu n'okurisikinga obulamu. Naye byonna byonna nga mubisaba singa nte nammwe mukola bye muteekeddwa okukola. Ensonga esinga obukulu endeese. Basawo mmwe kye mmanyi ku kusoma kwange omuba mulayira ne ku kyennoonyerezaako waliwo kali ka aspect ka confidentiality okuuma ebyama by'omulwadde. Naye gufuuse muze lufuuse luyimba efuuse ennono abasawo okusaasaanya ebyama by'abalwadde. Lwiri oba musawo? Omusawo n'ogera ku makya omulwadde n'ajja ewuwo, oli n'omukebera n'okizuula nti alina siriimu. Ekyalo kyonna abali mu kitundu nga bajja kumanya nga gundi waali ku ddagala gundi nga bw'alina siriimu. Famire ejjo oba abafumbo bajje ewuwo bajjanjabe, ogenda okukizuula ng'omu mulwadde, omu mulamu, olugambo nga lugenda kutambula amaka gaawo, gundi ye mulwadde gunjerere. Omulwadde ajje mukazi oba musajja, muvubuka oba muwala, bambi omuzuule ng'alinamu ku nziku, kabootongo, ebirwadde by'obukaba ng'ebyo. Waba muwala akataleko oba okasse, okumuswaza kuba kususse, naye ng'ekyandibadde ekikulu mazima omusawo ekyo ky'olina okukola. Mbuuza, kibonerezo ki ekigwebwa abantu ng'abo? Lwaki temubajjaako ebbaluwa z'obusawo? Mazima ddala abantu abamu mubikola, abantu abamu basengudde ku byalo kwe bali. Omuntu n'atuuka n'omumuswaza nga ne ku kyalo takyajjaako. Abadde alina emirembe n'avaako, obufumbo bw'abantu mubwonoonye. Omulwadde n'ajja ewuwo mu bulumi obw'ekitalo n'omuzuulamu ekirwadde n'otasirika. Abamu gye munywera n'eyo emyenge ne mugenda nga muleekana nti abo tosemberangawo. Famire balwadde bonna. Nti oyo ali ku ddagala enziku kyebadde emukola kataavunde. Nti oyo omulabo oyo maama kabootongo gw'alina ne womusonga kakwata. Naye ng'oli musawo. Kisusse abantu muba tute mu depression, stress zifuuse stress. Abamu ku byalo mbagambye beegobye ng'agamba otakyasobola kujjaawo. Ekyo kyonna nga kimanyi nga wali omulwadde nga wali ku ddagala. Abasawo abamu waliwo abantu ababeesiga nga mmwe ababaleetera eddagala. Naye nga ekyalo kyonna n'abantu abakuliraanye bajja kumanya nga otwalira gundi eddagala, nga oleetera gundi eddagala, n'ekirwadde ekimuluma. Naye nga bakusasula, ne musaba omusaala obbongeza, waba wa private n'apeeka mukama we omusaala, waba wa gavumenti ebipande ne bimutimba, naye nga mugenda kukola ebyo. Baneemweddeko. Ministry ya Health etuyambe ku bantu ng'abo. Abantu abamu tebajja kuvaayo kwogera. Naye mukole okunoonyereza mwegendereze n'abantu muveeyo mwogere nti musawo gundi akisussizza. In fact woba ojja ne gw'omanyi muteeke mu comment section ogaye nti musawo gundi ow'egindi. Lekeraawo okusaasanya ebyama by'abalwadde. Bangi mubamanyi. Bangi babikola, bangi babyogera. Naye mbu naawe oli musawo wasoma wakola biki n'olayira okumenya obulwadde reading oli musawo. Rubbish. Tambuza vidiyo eno paka ku Ministry ya Health. Abakulira abasawo oba omukulembeze w'eggwanga mumuwe naye oba temumuwa abamanyi. Naye nga kisusse gufuuse muze basawo mwe mweddeko. It's too much. People complain. Waliwo n'abasawo abamu ng'abantu basaba ze banne mutuyambe musawo gundi mumukyuse. Naye ng'ensonga lwaki oyo omusawo yasaasaanya buli kimu abalwadde n'abasaasaanya. Oli n'atuuka ku kyalo ng'atambula naye ng'ali bwereere ati omusawo yamulaba. Omusawo buli kye yalaba ku mulwadde n'agenda ng'akinyumya nti maama kaakakyala.
mukalaba lwa butono naye maama kajja nga kagala family planning naye maama we natunula bwe nti maama byekalina tobikawa naye ng'oli musawo omusajja najja ewuwo oba omulenzi azze kumutayirira nogamba natayirira omusajja waawali naye maama basajja baakuza abasajja baabala omuvubuka oyo omulaba bannange nedda kisusse for more following or liking YouTube channel ya Mtindo TV ku TikTok Mtindo the Writer kakati omulundi oguddako in fact video eddako maaso kati ngenda kwogera ku mu abasawo abakozesa habo wetunaavaawo tukwate ku basawo naddala abasajja abegumbulidde omuze okwagala abakaaba nammwe mubeere bulungi mweraba. Mtindo TV, the best online TV.